sijja kwesoma nti mumanyi nnyo on personal basis. Simumanyi on personal basis naye mumanyi nga honorable ate public figure. So kyekindese wano nti nange ndi celebu. That is bad luck for you. Abadde agenze wali emutundwe wali omubiri gwa Kato Lubwama era nga ensonga kinkuzanyidde ku Acram. Acram ali naawera jukira nti tubadde tumanyi nti bad black tali mu ggwanga naye nga bad black mwali ayina akuba yejjinja mugundi alabo mu kibira alabo ekivaayo mulabyekaawo ng'ayita kuba security ano bw'abayise kaayongedde okubigula ng'ayambuka tinatinawo ng'okuyingira ku gate nenga baba security police kije bagambye munoonya buli police anti dabayo omupoliisi omukwata ayina okubeera ne gundi ne reference ayinza omukwata vagalanda kati aba CPS gye bamulopye be balina okuyimbula ettiimu akati ali eri yeyagala bamubuuziza wachoza nti nzize wano ndi serebu ate ono mbadde simumanyi nnyo naye nange ndi serebu naye ffenna tuli ba serebu ate mumanyiko nga honorable ng'omuntu ali mu art so ali awo nga mumulaba yeyagala talina buzibu abaddewo kaze n'awubawo olubu lw'ekigere naye nga Acram agamba gundi siyaloopa omusangaati Kuluthum mbu yeyaloopa taagadde kutuula musango gwa mukazi afuna ngeri jjajja mukazi mu mawulire anti amuwadde essaawa 24 nga yeetonze bw'ateetonda essaawa 24 zezitaggwako zezifaanana zitya yazimuwadde leero twabadde tu breakinga story eno ssaawa zabadde nga mmeka oli yabadde amunoonya bunoonya ng'era amunoonya mukwata kati kuluno story eyo twagikubye DC kuluna azze mugamba mbu amwitu tuli mu ssaawa 48 sewanyana tezinabera azzeemu amujjukiza nti ssaawa 24 era ne poliisi muli bagundi kati gundi akulema ate okukwata badi bula teri bono sente yataddewo ntono milioni 5 naye kakati ye yagambye amulabako abantu tebakyayagala nsimbi kuba amulabako baga nti amulabako bwe bw'omulaba omulimu ogugwo guba ogwo ku contactinga poliisi n'ogamba omuntu wamwe gwe munoonya n'omuwabi wamwe gwe yatadde mawulire nti milioni 5 ze mugye akasente kange nkakola ki nkaagala naye lugezo oyagala milioni 5 omutandika otya ali omukulu aliwe badi bula gwe tomufaako bw'okuba kasimu kiringa bwe banaaga nti waliwo ekibinja ky'ababbi nze nagenda nendoopa omusango nze I'm giving her 24 hours okuba nga yetonze dokita yeyapositinze okitegeera naye tekitegeeza nti omuntu bw'omusonyiwa oba weerabidde nkikubamu akafaanane ngamba after 5 years omwana akuze ng'alaba vidiyo ezo nga tekuliko vidiyo egidivendinga she was too emotional she felt like that's how she felt but nganzo omwami it is not what it is not enough kubanga nze olaba bwe tukita ne bad black empapula zonna ne looya gye tukimalira tutambula ne tugenda tumugamba ono kino nekino kiri bwe kino kityo okiwuliriza intention zaffe si zakumuteeka makomera oba okitegeera but ye bw'aba asuubira nti asobola okugumaza embiro katulepuke tasobola kufuluma kugambye nina abamumanyi nga mbamanyi muwadde 24 hours I paused what I'm doing muwadde 24 hours kyenkolako nkipozinze okitegeera alina files 2 ez'okunnyonnyola ozitegeera oziraba emisango gye twagiroopye okitegeera emisango twagiroopyewa kati alabyeyo luli abadde tamanyiyo okitegeera so kati bw'aba ayagala okukakasa how serious it is atumeyo balooyabe bamubuulire jowe nze wemba nakusobezza oba oba wansobezza togenda kuntumira muntu okiwuliriza njagala okwata essimu ŋŋambe Acram ebyabaddewo weebiri naye nkya katumiitinge tubitereeze okiwulira kati aveeyo akyogera ayi reply njagala kukiraba nga akyogedde bwe naamala okukiraba nga nkomawo mu interview bupya
That is bad luck for you. Abadde agenze wali emutundwe wali omubiri gwa Kato Lubwama era nga ensonga lwaki nkuzanyidde ku Acram ali naawera jjukira nti tubadde tumanyi nti bad black tali mu ggwanga naye nga bad black mwali ayina akubayo ejjinja mugundi alaba mu kibira alaba ekivaayo ng'ayita kuba security nno bw'abayise ayongedde okubigula ng'ayambuka tinatina awo ng'okuyingira ku geeti nenga baba poliisi ki gye bagambye munoonya buli anti dabayo omupoliisi omukwata alina okubeera ne gundi ne reference ayinza omukwata vagalanda kati aba CPS gye bamulopye bye balina okuyimbula ttiimu akati ali eri yeeyagala bamubuuziza wacoza nti nzize wano ndi serebu ate ono mbadde simumanyi nnyo naye nange ndi serebu naye ffenna tuli ba serebu ate mumanyiko nga honorable ng'omuntu ali mu art so ali awo nga mumulaba yeeyagala talina buzibu abaddewo kaze n'awobawo olubu lw'ekigere naye nga Acram agamba gundi siyaloopa omusangaati Kuluthum mbu yeeyaloopa taagadde kutuula mu musango gwa mukazi afuna ngeri jjajja mukazi mu mawulire anti amuwadde essaawa 24 nga yeetonze bw'ateetonda essaawa 24 zetaggwako ze zifaanana zitya yazimuwadde leero twabadde tubreakinga story eno ssaawa zabadde nga mmeka oli yabadde amunoonya bunoonya ng'era amunoonya mukwata kati kuluno story eyo twagikubye disi kuluna azze mugamba mbu amwitu tuli mu ssaawa 48 sewanyana tezinabera azzeemu amujjukiza ati ssaawa 24 era nene poliisi muli bagundi kati gundi akulema ate okukwata badi bula teri lwakubono sente yataddewo ntono miliyoni 5 olw'obusaabala ne bagaa nti bannange atutemyako n'atulaga obudde bwe babeerawo mitwalo gyaffe oba kakadde ajja kukwasako mikono ebiri gwe kasita obalaba ng'okuba akasimu kati ekikulu kyakkuba akasimu naye akasimu kalemereddwa okulabika nti katuuka teri agenda kukwata bad black ate n'ekirala ndowooza gundi yanditulekedde wano babikireko ebintu atuleke Acram atulekemu tulina ebizibu byaffe yandigenze naye n'akungubagirira bwe lyagambye lya Acram agambye nze era saawa yonna nze wendi okujja mu kamera ne bunga nti kakati ngeze ne wayitawo dakiika 3 nunga nti komawo nze wendi okulabika nti mulungula ensonga omulimu gwaffe guno agwagala nnyo simanyi oba bw'aba nga engineer mutuufu baleka baamukako kukola gundi kosi gy'atayagala maama we yagamba kocyawo naye yasoma birigenda omulimu ojja gufuna abazadde abacunga abaana ono oyo n'amaaso g'amaggula oyo senga ate nno wa field naye bannanga atwesibyeko kuba ye kati obuzibu obuliwo buli waagira ngadduka tugenda kukomawo so bad black abaddeko awo embeera eri etya palaso wajjidde nga gundi ebadde palaso wajjidde embeera eyongedde okutabukatabukamu insecurity ne wabaayo okwagala akacyankalano naye nga security y'eggwanga weeri eri tayite era ebakakkanyiza bulungi babadde bataddewo nnyo akavuyo mu geeti awo ewali okuyingira nga kigenda nakuleetera abantu oba oli awo okutandika okubabbako obusawo bwabwe masimu be wali abantu abangi n'ab'emize baba bangi security ye eri tayiti nnyo ekigenze oba kati ndaba ekiro engeri gye kigenda okubeeramu ekiro gugenda bba mudiddo ebimu ku bye bagambye ekirawo tuyinza n'okusuubirawo performance ez'enjawulo ezirina okubeerawo performance bayinza n'okuleeta ku live band mbadde nokolayo kubateesa naye ab'amabuga abantu bataddeyo akasente palasa awaddeyo emitwalo gya 3 gagula obusawo bw'omuceere nga 2 bali nnyo bebalira eddala awaddeyo naye nga tebo y'amabugo bali busy batuddewo wali kuliko mwami gundi abe mukiibi kuliko Muhammad Nsereko ne Papa Misa Kisemakula be batudde ku tebo ya kirasi nnyo ey'amabugo emeza y'amagonga nsava andi kakati gwe naawe oswala okugenda n'oteekawo obusente teeberezanga ogenze wakolamu erinnya lyomba otaddeyo ekyebi abakyasabiriza tetulina kugenda wali tubabeererewo mu mwoyo ffe emmere gye bafumba wali jjukira ku mabugo kwe bajja emmere eteekebwateekebwa ffe tuliwo kulya bafumbye ebiyungule by'ennyama naye abantu amaddu gali wali bannaake anno bino ebintu obiraba omuntu afa naye omuntu ajja enjala tejja lumunange omuntu aba afudde era kyofula waaba yakafa olaba basokere
bagira waita dakika nedda nebo oli ne bwaba afiiriddwa nnyina oba kitaawe oba bbaawe bamugamba banange lya kamere gweva muzanyo lya kamere n'omugenzi gyali si musanyufu kola ki lya kamere lya ku lusavu luno luyiteeyite mu miro gino so abantu webali ebyokulya weebiri tomooni solida y'abayimbi bannange yo ebaddewo nnyo so ba performing artist sawa bina olaba bajja bwe bagenda so kintu kiri malidadi sana n'abatuuze omugenzi bamwogerako birungi byerere Kato abadde tayita kuba neyi Kato omumanyi jambo nefuuka jambo nekola ati abadde mutuuze nga waddala manyi bano ba celebrities ebiseera ebisinga bamera amalala ani Kato olaba baserebu buno oba serebu leetera omuntu okwewanika nze kyembo manyiiko ogenda n'otuuka n'oganga ti wa oyangamba n'omera obwawaatiro kuba obadde olaba n'oteeka amamwa mu nnyindo wenna ne weemiima naye kate engeri kale gy'abaddemu olwa politician artist yenna alimu obukulembeze aba so down to earth kyova ne Kyagulanyi ono mumulaba ebiseera bye yabeereranga ekamo kyanga akakomanda akalya wa mama Naaki ne batuula wali bukibu so artist yenna alimu obukulembeze industry yaffe egende emeguka munnange kino tukyegendereze nnyo abantu baye kati bakyegendereza twalaba omuliro guno ng'ayisi mu access bw'alinga entertainment ekintu kigwawo n'olabira ddala omuliro naye kati saawa eno buli alina akasimu boogera bya kisiru kwewemula kukola ki naye wali kati abadde ajja n'azannya mu kintu comedy ojjukira ekintu kye yazannya mu oba kyali ky'amabaati ngazanya ng'omukalamuja tunda ddagala yamanyi ya kisajja gula ddagala yamanyi ga kisajja ng'ajjayo obubaka bwe by the way Kato Lubwama bo babasensalingako ku mizannyo gyabwe nga gya revolutionary nnyo girimu ebyobufuzi bingi era national theatre y'ensonga lwaki gavumenti yagituulira so bayisa obubaka obw'enjawulo mu creative art ne butuukako abo be buteekeddwa okulabika nti ate butuukako so Kato Lubwama abadde musajja waddala nnyo ebitagambika ate nga n'emikwana mbadde sinnafunayo muntu agamba mumpala na Kato kuba Kato leero akuvuma enkya ne mubonga bwatyo Kato yetabadde na mulabe that is the reality oba ate nga ye ne w'omuvuma kantu katono nnyo nange nja kuvuma nange nja kuwa tujja kweyokya era yabadde alangiriranga tujja kweyokya bwotyo olukumye kale mbazigirira mugende mubeere nga mwerira kasente Bad Black ali wano mutundwe miliyoni 5 waki ofa obwavu nga Bad Black bamuteekako ensimbi temwagala kasente kale agikaboguza omusomogodde wa ku 0756 oba 0777277991 akola ku ndwadde zitategerekeka ebyenfuna ebyomukwano bannanga atereeza n'amaka asanga wali Jinja Road Kituguma mukubireko right now ate mukyembeera nga musindikirako obubaka bwa WhatsApp ate nga ne Shafik Property Services batunda ttaka bali wali emutundwe ewali gwagenze wa Kato Lubwama yitira by the way omukisa gw'amaanyi abawuliriza abaffe n'abatwala ku Megatron bw'ogenda wali ewanko Kato kirira bukkirizi wali kyemmanga Shafiki wali era buli agenda okungubaga agenda mu ne miliyoni zezi ezentandikwa mukubira 0754 akulagirire wali mwogere poloti ziri mpijika abasanda abagala okubeera nga mulanga naffe enamba eri 070775 03 tusindikireko obubaka olina kyowabula oba kyoteesa naye nga tewerabira kubeera nga osubscribe ngeno channel yammwe tukule ali ebweri w'eggwanga abali e UK abali e US abali e Canada abali Netherlands abali mu kyombo ky'obuwalabu waliyo nsi kyeyo eyo eriyo Qatar eriyo Gundi Saudi Arabia United Arab Emirates Doha ensi nyingi nnyo ffe kye tweyama kwe kulabika nti tusitula entertainment industry yonna ne tugikubirawo okitegedde so Megatron yammwe musharinge musubscribinge mulaikinge ffe tweyama okulabika nti tubaweereza ate era tukyabaweereza Mozada Megatron is my name ndine Ganja Fadi kulamuli agesigika temuva ku mukutu gwa Megatron a story endala nyingi nnyo tuzireeta ziri mu fumbiro ate nga Pastor Bujengo twamutadde yawo yakabya amaziga nga tabitegeera kasukwali munnaku y'amaanyi still story eweeri ate nga ne Acram nga awera Acram ye alaika Gundi okufa kuno kwandi muletero kwata omunyamagwe abantu abali mu mukwate Bad Black abamusobola emwerire kasente teri ajja mu kwata banna etukoma on story endala nyingi nnyo temuvaawo